Yo, wagwa me people, wagwa. Tambuza video buli atuuka. Manze gaba advise. Ate advise zange. I'm not the person of a high caliber. I'm not the person of the highest IQ. Obasinze ali very intellectual nnyo. Naye when it comes to common sense, I reason accordingly and I advise everyone. I advise you accordingly to whom you are, what you do, what you wish to be, or you want to be or to do. So I never wanted to put my input on this matter of my fellow Ugandan artists, Pallaso Alien Skin. Naye tambuza video nzoba wa advice njagala buli omu agiwulirize. Wa Alien Skin gy'oli wuliriza nawe Pallaso. Naye nga sinako addressinga Pallaso Alien Skin ngena ku addressinga wa promoters Balamu ne Abitex and the whole community of the Uganda music industry. First of all, muli mu poor environment of which Ugandan music industry will never develop, will never go anywhere. Ugandan music will never cross borders. Luckily enough that Chameleon crossed borders, but within Eastern Africa. Eddie Kenzo crossed borders. Luckily, never recognized by the international community, which was a very good luck. It was a luck. Not easy to be found. Not everyone can have that luck. Ani omulala. Nobody else apart from Eddie Kenzo being internationally recognized. Jose Chameleon, nationally recognized. He crossed borders, Kenya, Tanzania, Zambia, Malawi, yes, which is okay. That is Africa, you know. But being on international platforms, my brother Eddie Kenzo has made it. But tambuza video eno njagala tuke ku Balamu. Nabagamba Balamu muganda ange nnyo, manyi Balamu nnyo. Sagala badira mu history we. Nenge namuwa advise eno we mutuukako osanga anafunamu ak'obuntu. Nayiga n'ebintu bingi nti bingi abikolera mu nsobi nazo bannayuganda tebamulaba. Ate ne Abitex ne muvudde ne Abitex okuva nga kasiwukira tannamera na luvimu mutwe kasiwukira. Badde ne Abitex emyaka gyange gyonna. Nabagamba okuva mabega dda twakola alubamu y'omwana w'omuntu eyo nogundi ono bamitangani oyo sali tumarketing alubamu y'omwana w'omuntu Abitex ali mu park enkaddo mu tukola kitwadde omusege kagamba. I know all of them and I respect all of them, but I'm going to give a special advice according to what I've seen. Tambuza video engeri because I'm part of the environment ya entertainment. Sali agenda kuteka onyo input yangu. Abantu abasinga they had a thought that maybe in supporting a Pallaso because it's my brother, the Alien Skin, oba sina nyoche muliko. No. I love Alien Skin because of his good reasoning capacity. He's a very young man, brilliant, not arrogant, not violent, very intelligent. Alien Skin aizo reasoning na kuleka was an idiot. He can live like as an idiot. Gono mulaba ngo muyaya yogera, but the man is very intelligent. Era jabera very successful. Sengana akosa this little bit of time jaina opportunity jaina atajizanyira muna beranga Bobby Wine. Uganda mufunye Robert Kyagulanyi center mu okubiri. Okujja nga bamukubye masasi bamwerinde. Bamwerinde okujja nga bamusebusi ne bamwerinde. Ngabenda bagamba nti bastate bafa. Wabula bameruka bumerusi. Now tugenda kuddayo kubonabona ngenda bogerako Pallaso ne Alien Skin entalo zammwe si kipya gyendi, and I don't have even to talk about it as entalo sagala zogerako, but I'm going to talk about the Uganda music industry. How is it being destroyed? Era ngenda baga nti abayimbi be Uganda mukomye okuyimba mu 7 musajja mugezi nyo mukomye okuyimba mu kiwedde mukomye ku Alien Skin baba temuzanya nakuza muli baana bato mukome ku Alien Skin
nabagamba ku bintu bine bya politics nabagamba ntudde bali citizen ne mujja kudda mujja kumbuulira gye tulaga nkiddamu ku music industry balo kuva olwalere myezi egi tojja kudda mukula muyimbi akola show kino nkimaze kati kamba buli ekintu kiri kimu ngenda kutandikira ku muganda wange Balamu I'm very happy nti oli event organizer you're not the promoter. The promoter of Pallaso simumanyi jali eyo akera kumachana akwataga ne bapiala ne bakola artwork ne bakola ki ne baraninga social media zona ne baraninga press ne baraninga traditional marketing ne bagenda ku digital marketing ne bakola buli kimu ne make sure Pallaso ali mu magazine ali mu chi ali mu Pallaso obusati bufuluma biki ne ba plugging enyimba ku radio. Those are the promoters. But when we talk about event organizers abalungi Balamu mwali mu organizing ebivulu abalungi nti ategeka ekivulu n'akikola marketing ne ekivulu kya Pallaso Balamu tokikoledde marketing. Tegera Balamu oyina ekintu kyokosa to divide people of Uganda. You are dividing the youth. Balamu oyina wobadde wakatolo bwama ngoline Pallaso kinche mukoze kibi nnyo kinzo okusanyawo kaliya ya Pallaso yonna okujja n'ogamba nti nga katolo bwama bwe yagambye mbu abatayagala kulya bukola bajja genda eri abali obukola bajja genda abatagala kunywa njayo okulindirira okukola. That is dividing within the people. You are dividing the youth. Mugana nge Balamu enjayi tayina bwe yali sezinense zakulakulana abagagga basinga okunywa enjayi kuba enjayi eri healthy eri natural. It's a hub. Nemo COVID World Health Organization advised the people okunywa enjayi nti hizo kwa yambako kuba obukuumi. Omuntu agayo obukola akakola si cocaine nti agenda kunusa akakola embuzi zirya bajajjaffe baga yange ebikola ebyo kuona endwadde. Those are natural leaves. It's not a crime. Only it is because you want to divide within the people, you start categorizing them and character assassinating them. Nti aina marasta abera muyaye Bobi Wine jana bafukire ekizibu nenga bebe kulu temwongera konti muyaye aina marasta bebe kulu yesi muyaye kubanga lwacha alina mmwe yesi muyaye aina dread ndegera Bujamani simu yaye kubanga wagira muzeyi Bujamani simu yaye era ni wako abantu emigo simu bi kubanga inachi ya wagira muzeyi Bujamani ne bakwata nagama baba sarumbanga abiri kunyama baba simu yaye because ye awagira muzeyi. So that is politically motivated, and when you try to put too much politics into the industry, more politics in the church, there is politics, entertainment is politics, everything. But once you start emphasizing on politicizing and character assassinating, obera industry jimazewa. Atenga Balamu industry yo yekubezeza omuganda ngo kufula ekyo kyeri. Na kugamba nti show yo eyasoka Fred Mayanja aginegotiating andaba. Wagisaba andaba nenga gwe tomanyi Balamu. Ole twali kuzaina bwazizi share soka no gisaba Fred tugane kamilioni najikuwa. Ne bachaga bali obakimanyi. Twali muzaina bwazizi. Yasoka ne floppinga ne tudako share okubiri ne kukolera. Olira tokyerabira era nkwagala nnyo nti family ya Mayanja togyerabira kubanga family ya Mayanja yakufuula ekyo kyoli nokutwala wa Museveni kamilioni yakutwala mu State House. Balamu Museveni atakumanyi kamilioni yakutwala wa muzeyi ekyo dijero tayinza okunjulira Fred Mayanja ayinza okunjulira AK47 senga badde wali badanjulira Isima senga badde wali badanjulira omugenzi Small Access yali badanjulira buli omu yali badanjulira. Ne Balamu bobanga industry otandiso character assassinating the youth bano banywa enjaga bano bakola ki mabanywa enjaga mugenderi mabatanywa enjaga Pallaso omwononye omwana wa Mayanja omutidde ekivulu statement jokoze jaya kugamba nti 85% 3% be basajja abali myaka gya muzeyi wange ne Museveni 3% of the population 3% be bali mu myaka gya mutata wange ne Museveni mu Uganda 3% obato chimanyi
population 3% abali myaka ja Museveni ne tata wange tebagenda mbivulu abo no bagenda mu Afrigo abaana ba Afrigo batuse tebagala bali nyirira batwala bakyala baabwe abamu wali divorced bami bako wada tebagala bya babukira bagala kutula wansi bali ekyenyanja ne bagenda mu Afrigo band ontegede abasigade ne kuvaka bagenda minisa kisemakula kakati botuna 85% nebera ku TV ne kulaba ngojirangira akakola no jirangira enjaga bajja kugenda mu alien skin Pallaso kaliya yobere ngojise ekyokubiri jobo soko kumanya nti banna Uganda bako balamu bakumanyi nti oliwa NRM era bakulaba nnyo ngo baleetako muhozi kati boyimirira ne Pallaso gwe notobalaga nti musical ozena Pallaso ate no kiteekamu politics Pallaso tagenda kuddamu ku booking wa wadde London kashona akamu wadde wane South Africa tagenda kuddamu kulinnyawo muto wange tagenda kuddamu kulinnyawo kaliya y'omwana ogisse kyembagambye nti government ya Museveni erina ekintu kyekoze okusanyawo entertainment kubanga the Baganda mostly majority you are busy in the entertainment industry mumuzanya emizannyo muli bayimbi mumubeera ku maladio Museveni mugezi nnyo abakooye goza Kyagulanyi bukyanga mugana kuyimba senda bebe kulu tyakakuba shonga 5 gola bebe kulu ayina wayimba yakimanya ntono mukumire wano kadaideyi wange naye kiri soko kitekere bali nateeka gu Kyagulanyi ere bali ba nagamba ono kadaideyi mukumire wa nabeeraawo now kati balamu bobeera oyogera sometimes don't talk arrogantly or don't talk uninformed. It's not uninformed. Don't talk unaware. You're talking to the public. The public are recognizing. The public is listening. Omwana goliko brand nene. Oyo omwana neboto mukolera show. Abadde ajja wano nakuba sente ze. Ze Pallaso bukyanga ajja wano simuwanga yo wadde 10. Ze Pallaso ngamba anko ntwala mu shopping center angule ngoye. Ne mutwala na agule ngoye ku sente ze. Nze siteeka ngako mafuta gange mu motoka. Pallaso ngamba anko nina $12 ngenda teka mafuta munonga Pallaso. Sente nangamba no anko. Pallaso ne mmere wanga ajugula tajjanga ko wano nga munaku Pallaso ajja wano nandekera galubindi ziguchi za ninandekera amachaini nga nemugamba Pallaso lwaki nayambaza buno bwana wange buto chaini nabuwe bikomo byo ngomula bambye biteka mu sente nenga abireka wana birekera nomani tasabanga ko wande 10 kamilioni wajja wana ensawo ya sente nzenji kwata nzenji weka ku mugongo wadde $5 nzemba nayo ni wabalaga banga manomani kwata ensawo nze tebansabanga ko sente kati moto bategekera bivulu basobola okwebezaawo naye ate bojja mu bivulu byabwe noteka mu character assassination and you start to divide within the youth njagala kugamba balamu Pallaso mukujjako nga NRM etisse base emitwalo 10 ne muziwayo nga zabwerere nesho y'omwana ogitta balamu ngagwe event organizer walize no gamba nti kyenjagala bagamba kiriwe kiti Pallaso muyimbi aina abamwagala era ne alien skin aina abamwagala bwe nti kuvuganya tukikuba ekivulu bannange alien skin is a new upcoming mwagala nnyo era bwanakola obulungi nange nja muteeka mu sente njagala alien skin abakuba ekivulu ku Freedom City ne Pallaso abakuba erugogo nembadde nsa abagezi ba Pallaso temukyukakyuka mujje tubeereyo ebyobufuzi mbijjeemu ze balamu ndi wa NRM Kyagulanyi simuyinako buzibu naye nze sente zange zentaddemu za kupromotinga Uganda music industry njagala mujje Pallaso abakuba omuziki love fest abagala Pallaso abayimbidde ennyimba nnungi mujje alien skin abakubye omuziki abaraga dansolo mugende ku Freedom City mwagire omwana omuto oyo tuzimbe abavubuka abaffe oyo yigwaita event organizer omutuufu olw'ensonga alien skin yali badde amala ekivulu kye ku Freedom City nadduka ate ng'agenda lugogo okulaga abawagizi ba Pallaso talina luyombo na Pallaso era azze kuyimbirako Pallaso ne sente tayagala n'agamba nti alo alien skin ayingidde waze kuba love fest yali kubye ekivulu ku Freedom City n'akimala n'akigenda twabikolanga ne mumala eno mukaaga n'odduka n'ogenda eri nga tekinnaggwa but you are dividing tiyagala okugamba mukulu balamu gwe ntandikira nga sinagenda ku Abitex balamu people they see you in a yellow color. The fact is we cannot live in denial. Abantu bakowa NRM nti ne mwotegeka chapati 10 nga zabwerere bazitya bagamba zirimo obutwa bana Uganda no baletere gali no jibagabira baganda egali bakutegerake eriko bomu kugamba erinya lyayo noneka
nekati erinnya lya NRM mulirese mu industry ne mutamanya the majority of the people of Uganda bakyuka dda n'abatawagira ku Bobi Wine bagenda kukyuka kubanga bali bakakola banyi banjaga bonna bagenda mwali enskin kubanga ali enskin abagamaze city ya danger n'omusirikale atagenda kukola olwaleero uniform agenda jijjamu agende mwali enskin agamaze city ya danger kubanga abadde Somalia abadde Gulu Masasi abadde Rwagala kola ku muyaya agamba city ya danger kati kulaba nti brand ya Pallaso ekubisamu ya alien skin emirundi 10 brand ojonoonye otandise okwawula mbayaye ti abali akakola mugende eri abatala akakola mu jenu ekinavaamu nga mugenda mufire musite nga mukubayo amasasi nga mutandika kufiira abantu tubes zibakoloza zibata nga mugamba nti Abitex ageze mu kukomera abantu bafudde. Let's be realistic. Balamu yo event organizer alien skin omwetaaga ku show eddako omukole mu sente mu show 8 omusayininge nkuguza show 12 kati toyina mu bako tabu yonna goyina kubeera omutabaganya ku ma TV tibanange ensonga za alien skin bekubira amasimu beziba zabalemu okusotinga tetwagala ntalo katubakuba omuziki alien skin freedom city Pallaso lugogo aga katonda kyali koze nene boleta Diamond Platinum aga katonda okwerekera muto wange Pallaso ko bakakumange musombe basi 10 bagenda bera babwerere bagenda bera babwerere mu mukitta kigera itala yange badde kye kigera mu mukitta nda komando tezita kigera mu mukitta kigera mukulu balamu ekintu go kitta simu bibalamu no si yabufuzi naye olabye nyonga alien skin alinga wagirwa abanupu oba abavubuka abato bemuyitanga abanupu bawagide alien skin because of one thing lwaki bamwagidde obugambo bw'okuba abantu nze sitadde oli yajja n'agamba teacher emboko kati ngo bagambe embo abantu baloze embolo ebigambo abaganda ffe twagala nnyo ebyobuwemu fitu kubanga bigambo bifya ya Uganda bitumira nti emana kati bulu ni bamwagala nnyo era Master Blaster yali atutumuse Bobi Wine najja kagoma kalubendera bwe bakaba bwe nkuba nasirika bu osigera abaganda ne bakivundula bulala ne bamwagala nnyo kagoma kalubendera segera nnyo Oli najja kasolo mujja ntabudde amazeeko ebintu byange matufu nga kasolo mujje kali ebinyebwa by'omuntu lulimi lebate olimwagala nnyo kati abantu bonna bawagide alien skill njagala omanye nti alina slanga zayimba ekisoka yagenze mu ngoma z'abajamayike nkadde mada tempa nagenda mu rich girls zonna najjayo snares percussion bakuba samples ne bakuba engoma kati abavubuka abato generation eno batandise zuwulira bawulira bu mada rich girl bawulira muli babufiringa ate nabeera nga tayimba nnyo ayogera bogezi ng'omoya yakalenze nyambe jangola bekikwateko babanga yagalako nomba sembera ngowe zitekweseka ekyo kyokka artistically bamwagadde not because of awagira Bobby bamwagadde butatya denja bavuka abato baakoowa tebakyalina kye batya eyo kaslanga eyinza okulemesa ne government n'ekijja mu buyinza sitya denja oli yajja abagamba nti nga twakuŋŋaanye nti obumyunga bwakuŋŋaanye empologoma bugitwala tekola ki terinnya ekyo kyokka kyatabula ensi Uganda okyegera balamu nga twakuŋŋaanye obumyunga bwakuŋŋaanye empologoma obumyu bwakuŋŋaana ne bufuuka ekitabo kati alien skin azene sitya danger ojja kwekanga muganda wange mu Kampala nga twakyali ata danger kale mukulu balamu gwe omupromotings omutegesi w'ebivulu wali badde kyokola kati kutegeka Pallaso alien skin awo notekako abayimbi bo nomanti bana abayimbi balaba mbataddemu milioni 3 mbajja mu milioni 7 oye mutegesi w'ebivulu toyawula mu bantu olinga agamba nti kati Pallaso wa NRM atenga Pallaso si muntu wa byabufuzi njagala kubuulya amazima nze interact nze ne Pallaso okuva nga ne Bobi Wine tandaba kuyingira kalulu nga tutula wansi ntwogera
Pallaso mugezi nnyo ebintu by'obufuzi abiraba bw'ati. Otegera ebintu by'obufuzi Pallaso oyo ayina engeri gy'abirabamu okussa ku njogera gy'ayogeramu nange ndala nnyo. Mwana mugezi abadde yeekuumiddeawo n'azimba bulandi ye nga talinga Jose Chameleone nti yakulaga wa NRM. Ye Pallaso abaddewo nga bwemugambo ogenda okulonda londo oyo gwayagadde nga tajjamu kugamba yalonzaani, ng'ayagala nnyo ebigambo bya Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu, n'ayagala nnyo ebigambo bya Museveni, n'ayagala nnyo ebigambo bya Wagira Kyagulanyi. Buli omu ajja n'ayogera nga birimu amagezi abiwuliriza. Kubanga obwongo bwe bwozeeko omwana ng'akulyako mu America nga tabadde mu Uganda kupama nnyo ku nkomo, obwongo bwakyukamu kyova n'ebigambo bye bitono. Pallaso talizoninga nnyo ali awo bigambo talina nnyo budde. Yakolanga mu balalu, yavuganga balalu, kati akimanya abantu balalu. Pallaso yavuganga balalu mu America ng'avuga balalu abatikka mu motoka n'abavuga abavaako bali abalalu, kati naye mulalu. Naye bulandi gyazimbidde ebbanga, bulandi wali bikokola ki? Nze siina tiimu, nze ndi muyimbi, nze ndi tiimu entertainment industry. Nze neegomba nnyo okulaba Pallaso ng'aguze Ferrari. Nengamba nti wallahi Abatanzania badde batumanyidde Diamond avuga ate ennyonyi nga Pallaso talina ng'ayimba ebbanga lyonna. Neegomba nnyo okulaba Alien Skinny ngazze wano n'atika emmotoka n'agitwala yalese Bentley okuva South Africa, omwana omuto avudde mu ghetto. Kyenjagala sinza kulaba Alien Skinny ng'abonaabona wano. Olaba ndabaloki giant nga ku YouTube nenkaba amaziga mukazi anambuza okabira ki. Nengamba kale ono omwana nze na microphone ayigo okuyimba. Siba mbanyumiza nga ntono omwana omulaba loki giant. Nze na muwa mic gyasoko okuyimbirako mu balamungu okutuka wali. Nagimuwera kisugu. Webayite wa muwayire mutajjaza eri mu kiwolo kya muwayire. Nagala n'okunkuba ebikondo nga nali muganya okuyimba. Nanga njaga kulapinga ne mbuza kuyimba biki. Yali addugala nnyo nga muchafu. Nengamba obono mulalu. Nga nkola mu vibes yo Gerard omugaga wo mu kibuga gwaita Gerard. Eri bounce ku White Nile. Nga tuneraga compliance. Kiraba. Era ko olulaga compliance go nali mpise yali agenda okuyimba. Ego wala ku giant na jagala kuyimba kana kakuba rap. Mpa Mike mwana wewe wananizolea wewe. Ningamba kana kabadde ki. Nga Yesu yo buno bandana ku mikono kuno ino omuntu. Nibanga mpaka nakana kawali mukatale kisugu mwana kawe Mike kayimbemu. Nimuwa Mike na ayimba. Kati sina buzibu. Sina buzibu na muyimbi yenna. Ragabeni zina muleta mu industry. Chameleone na musanga katika mu obulenzi. Mukaliyoki w'abaana ka transnight k'abaana ngayagala kuyimba. Simwina ko buzibu. Ani gwe nako buzibu munsi. Barudi boy defo bonna bansanga ko misawuli. Bonna barasarobu bonna bavanga gye bavudde bansanga nga ku misawuli. Ani gwe nagoba. Tewali gwe nagoba. Bamoshi bani tewali nze omuntu gwe nalingo bye munsi. Tewali. Achegera. Kasinza kubera nti nze sina side. Wabula kyenva mbera ne side. Nyinza okubera ku side ya Pallaso lebigambo byani bya Balamu. Nengezako kwa advise ku side ya Pallaso nengaba advise. Nti Balamu kaliya y'omwana ojonono gisula matiga. Sengo giteekamu character assassination. Ebyogamba nti abali bobukola abanyi benjaga. Awobera industry mujononye. Abayimbi balwana bayomba temuleta mbyanjaga babanyi benjaga mugenderi. Kauchi Franka big up. Segere. Muyonona. Kati ngeze ku mukulu Abitex. Abitex oli muganda wange myaka mingi. Abasinga tebakumanyi bakuba abasinga mpoza bagula ku butepo balingako Abitex bali myaka 5 mu 6 kati myaka jaka kensa myaka 6 mu 2 ana mu 9 ana mu 8 we batyo ana mu 7 bwe batyawo bensubira bali baguze ku butepo bwa Segiko obwa Abitex obwa System Music Suppliers obwa anyone yali akulina nyawo Abitex yali akulina mpaka nkaddawo bamwitanga muzee yafa yali mwero nnyo yafa twayinanga gundi amwera bide yali mwera classic abagula ku butepo bwa classic System Music Suppliers Abitex Segiko
waggulu wali abagula buli mpaka empya wali ababugulako ne Abitex ngina kujjukiza kintu nti waliwo etteeka eryali liise mba promoter awo waba event organizer nga bagamba tokkirizibwa kutegeka kivulu ku lunaku lwe lumu omuyimbi lwalina y'ekivulu era ne mwene ensi etteeka eryo weeriri sikkirizibwa teeka kivulu mu Johannesburg nga lwo omuyimbi atadde ekivulu mu Johannesburg okujja konsobola okiteeka 4 ways mu Santoni ng'ate waliwo ekiri Johannesburg oba nenkiteeka Rustenburg ng'ate ne Sun City waliyo ekiriyo kubanga distance nene wano waliwo etteeka tosobola kukola maduuka 2 ku street yemu nga bwe tusula nga bw'ogamba nti nsula ku lukadde ne waliwo obuduuka obutunda sabbuuni 8 tekikkirizibwa akaduuka akatunda sabbuuni kana akatono kabayita kaspaza bakaita kataki shop akatono akayambako abantu nga amaduuka gaggaddewo bakakkiriza mu street akaduuka akakamu kati ne bakkiriza nti obuukawo street 2 okuzzawo akaduuka akala lwaki nti ono waka na akaduuka asobola okutunda n'oli tebagaba license nga mulina obuduuka obwerinaanyi wano license tebagikuwa ne bw'ogenda wano n'oteekayo bribe ya million mmeka enensi tebasobola kuwa kaduuka kulinaana muntu mulala akaduuka bakagaba street emu ne bagamba balawo street 2 kubanga street 2 walako zeebuuka. Now Abitex bw'oteekayo ekivulu ku lunaku Pallaso lwalina ekivulu oba olese enjawukana mu bayimbi ekyokubiri oba olese empalana mu entertainment industry n'okuleeta akavuyo but that goli event organizer munaye wataddemu ssente zo no problem naye senga kikera ku makya nga Pallaso yalina hit ng'omwetaaga oli mugamba otya oba senga kikera ku makya nga weetaaga wizo manizo ne kamiliyoni oli mugamba otya oba kisenga kikera ku makya nga weetaaga abayimbi bonna abagala nnyo Liyoni yande nga bw'obalaba abagala nnyo Liyoni Island abagyetoolodde abagala nnyo Kamiri family y'amayanja abo bonna abayimbi abawala abaki bonna ng'obeetaaga ku show ne bagamba nti no kyewakola Pallaso tetujja kuyimbira olikola otya goza alien skin agenda kukuba hit after hit emyaka emeka oba olowooza emuyimbi gw'onoobeerako omu ekyo nakyo kirowoozeeko tokikoze mu mutima mubi nze kulwanga onoonya ssente nange awo ntegerawo naye manya ku bayimbi mu music industry entertainment okikoze mu mutima omubi okikoze mu mutima omubi va ku bano bana bawuza mu Pallaso yali alwana nga talaba abantu balwana everyday sime primo x sime x white ebyombuuza ombuuza bombo clat puswall bya kisiru byombuuza Kamiliyoni yalwana ne Bebe Cool ne balwana tebategeka kivulu lunaku lwe lumu okujjako DJ Rota kyakolanga DJ Rota yategekaga ebivulu abo bonna Kamiliyoni Bebe Cool Ragadi bani DJ Rota abafuula kye bali DJ Rota kyakolanga n'agamba nti kakati bato etaddewo y'abayimbi Bebe Cool Kamiliyoni ku stage emu ne Bobby Wine DJ Rota ye promoter event organizer ate promoter yategeka ebivulu ebyo paka lwe yabikuwa n'abivaamu nabifuna mu ssente bwe kivulu kye mwana banga mu Uganda kyalinga kya DJ Rota abo naba ema bapya bano babala mu bana bato za juniors DJ Rota yakola ebivulu byonna neti yabikolanga n'agamba nti katola okubanga Bebe Cool alona ne Kamiliyoni Bebe Cool ayine nansana kino kanchiteeke wano gundi kanchiteeke wano nakolabye tasobola kikola ondegera tasobola kikola nenze nkidamu nti Abitex kulwange oli musajja investor taddemu ssente zo toteze bubi oteze bulungi bebanga binagwa bulungi naye ate mu industry wandibanga ate ofunyemu obuzibu oyinza okufunamu obuzibu era ne industry okulaka ni mwongera ogisaanyaawo musupportinga entalo mu bayimbi ne mwagala ozikolamu ssente muzipikamu omuliro ne mwawula mu bayimbi abali badde bakwatagana ne mbafunamu ssente nze kyokkuba ani sikifaako buli omu akuba munne ffe baatukuba akubadde amannyo eno siina baatukuba akubadda
batukubire katosi ku mwalo emizindalo nga gizivuddeko ne batukubire wansekeyo ku mwalo nga taxi eganyo kwa kantisa abasabaze 15 mu motoka ntaddeko emigugu ogulu abalugwala ne batukuba ne bankulamu amanyo embewe bafu obudde saa 10 mwezi okumacha motoka eganyo kwaka oba yali ebadde ki batukubadda bankubire jinjabwe mbiko batukubadde bikonde nga disike zikidde kwen sikone mbiko owe ni batukubadda na luwerere bujiri batukubadda Ndegede kati abantu abalwana sibifaako naye zichemba gama industry mujiretamu obuvuyo mwagala kukola muzalwa leero kifanti Museveni yabagamba timuna Uganda tava wala basente Museveni yagamba yayagala ekintu ekyo kumuna Uganda wala besente takola ki tavaawo Ndegede onabuza mbu MC lwaki bafumba emmere tebafumba emu bafumba emichere bafumbirako amatoke lumonde chenko ulira muganda wabuliza yes bafumba emmere tebafumba emu ba oli waddembe okulyako jo yagadde waliwo ayagala omuchere nga amatoke gamulumya alusa no problem nego tojja n'ogogerera n'ogamba nti mwababi alusa mwabatali amatoka munalya bire ebichere mulye bire ebichere mwabali abi alusa baina mugene muri bide biche tubitadde biche byamwe mwabagala omuchere mwe abatali akana ku muchere musembera wano mwena mutubanye muri ba mu byalo nnyo muchere mulwa gulya mujje wano togogerera teka we mmere obage bannaye nfumbye emmere yidde yino ne baba wayino obuzibu n'amatoko omuchere ntaddeko bobo uli ante ekyennyanja ekikalu tukyagala mbadde nfumbyewo n'ekibisiwe ekiri n'ekirimu ekinyeebo n'okirya bannange ntamu yiyo mwekoleko buli omu alina choice ontegede tokyogerera nti mwabanyi b'enjayi mugende eri mwabali ba muyirungi oba oyawudde mu bantu bannayuganda mubeere ne common sense nabagamba page yange eno reasoning capacity y'amaanyi nnyo natandika okureasoninga ku myaka 12 nga ndi mutembeyi ngate nguza ba minister ba government ngoye sikuzanga ku munaku ngoye nakuza abantu bakolanga ku radio Uganda ba minister abantu babugana ngena mayumba ntinda bukoto nakasero nganze nyumba zenyingira mu manya nti abantu nakutwalawo jini 5 kodro rumolo bantu mweziti Stuart Mutebize na muguzanga ngoye omugenzi okusonga wali ekagome waffe wali wabadde ekagoma ku lukadde okusengawo kukikirwa medicine konse mbadde mutwalire ngoye medicine kona alimo kokonyeko ku macho muwe ngoye na amasati ngama pya Katobongo ni nabungi omwana atandika okutembea ku myaka 12 tomuzanyisa reason with common sense to reasoning emotionally tovula nti alien skin afunye tutumo lingi ku social media kubanga yafuna ba social abantu baina social excitement afunye promo yabwe mwina social excitement ne mu boosting omuntu naye ngencha mujakera nga mwogera mazimerere bana Uganda mbamanyi temwina mukwano oli akutwala Bulaya nadda nakulangira ngaba yakutwala Bulaya nakusuza oli nakukuba ennyaliro natula mu nnyaliro nagitula mu nadda nagamba kiwunya ennyaliro nababulya ngaba oyina akasola akatono ngati yakoyambulidde empale bana Uganda obongo bwabwe nakubagamba ng'ennyumba bwewunya ngate wazze musuza kumuyamba yabadde agenda luweero talina transport omusuza nagamba kasajja yanasuza ennyumba ewunya ebyennyanja nomwa amazzi agokunya nagamba nti ekikopo kyabadde kiwunya sabbuuni those are Ugandan people nsije nakasoko balaba mu abantu tabudde enseno bebo natuke Zambia nga abantu balina na bigambo mbalabi Uganda olina ve South Africa nagenda ku TV nagamba ha eri tukola obufere ejjembe tuliteeka mu kigoye ne tuliteeka mu kigoye no kyabanga kyogera kyona kyasaamirivu emajikiringa matako gannankani kiriawo kiri kuli bakiwadde mu bloga bakiwadde kiri kuli kyasama no kitunulira tekyadda wadde n'emitwalo 5 egyalandi e Uganda kiriawo kyasama ne kyagala kubeera ku TV tukola obusawa Buganda tuyita amayembo omuteja tumugamba bwe tuti no kirabanga kyogera naye nga tegwe mulimu ko kibadde kikola bibina Uganda no kituna nagabalaba kino omukazi tumuteekamu akadagala nokola boti kiri ku TV ya Uganda tukola boti omukazi omugala amagulu nomukola boti nomuteka medagala nomugira boti ejjembe libera wali mu mpukuli ebase ye muna Uganda ate abera yogera lulimi Luganda toli musanga nga yogera Lugwero balu Swahili oba Lunyolo balu Nyarwanda abera yogera Luganda era bo mbuza manya ge agamanze Sennyondo abaga manze Mugerwa
bosanga mu bulogo obwo podcasting aboogera obwongo mutereze ku ndowooza abantu abamu tuli balala nnyo mtu aba ku social media n'obwongo bulala nnyo. So when you are reasoning, reason accordingly. Never use emotions to reason with people, because some of them might agree with you according to your nakuleka naga muzeyi tugenderawo nenga tagenda kuwa mitwalo 10 encho jakero mukongo nagamba waliwo abadda neetaaga nja kulaba basanga 7 jo yakkiriza kuleka ngalabo bongo bobunafu. But if you reason accordingly, apply what you call thinking knowledge, common sense mu bracket, oyizo kwogera ebingi nenga oli alaba obwongo bwokozesa buzaale chaba nkuzemu ne nkugamba nti emmere bagifumbirako omuceere, amatooke, akawunga, lumonde nga yabonna si yakubalangira ti mwabana alya lumonde mujje wano buno bwana bulye lumonde buno bavudde ekisugu mutwatwala buno bwana bujja kulya lumonde gwennyabo wagambye kozi alusa zikuluma amatooke galeke jangu olye buno omuceere nagufumbye mungi nategedde nti abantu bagala nnyo omuceere nadde abavudde mu kyalo mwagala nnyo omuceere. Abantu emmere bagikulekerawo ne bagizira obeera balangidde. Kyekyo kye ngamba muganda wange Balamu. Kati Abitex ye ne mugamba ye nga ye promoter, ye nga ye nga ye event organizer, ye nga ye okutega sente si kibi, naye kyogamba nti enkya banaaba azeetaaga mu Pallaso nga Pallaso yaliko anazifuna. Bana bazeetaaga mu bayimbi bonna kati abeegassa bagamba tugenda mu Pallaso anazifuna. Ekyo kyali kikozebwa atyo ng'akikola ng'agamba nti olwokubanga alien skin yawanise teyalwanya tutegese ekivulu. No, yali kikoze bulungi. Abitex anaba kwogera nnyo bingi, yagambye nti abagenda mu alien skin mujje tubeereyo. Naye Balamu brandi ya Pallaso agisse. Juka tulina obukyayi ku kamiliyoni, tulina obukyayi ku Pallaso. Wizo yatalina nnyo bukyayi mu bantu ye Rastaman. Kakati tutadde n'obukyayi ku mwana omuto Pallaso ng'ate mwennyini atadde ekivulu yatandise okukyayisa omwana abadde tayomba, omwana abadde yeekolera ebibye. Kale nze muganda wange Balamu njagadde kugamba ekivulu kya Pallaso okisse, ebigambo ebikuvuddemu nze ndaba ekivulu ky'omwana wekikoze eki okisse. Era bw'ofuna omukisa ogudda ku ma-TV wali badde oyogera birala nnyo ti banange alien skin muyimbi waffe, era show eziddako nja zikola na alien skin. Ne mu kaseera kano ffena tuli ba event organizer abanaagende wa Abitex muganda wange mugende olira naye wazze kunafuya data Abitex yaŋŋambye omwana yamuwadde miliyoni 1.2. It doesn't matter oba yamuwadde miliyoni 1.2 oba yamuwadde miliyoni, that is not a problem. What matters alien skin anayimba. Check it out. What matters alien skin anayimba. Abantu banajja. Check it out. Ne Pallaso ina abajja kigenda beewunyisa. Pallaso agenda kufuna abantu bayitirivu. Naye ebigambo bya Balamu senga abantu banatandika obya analyzing ayo bembe analyzing aga Katonda Pallaso wesibe bbiri ebigambo bya Balamu byakosa ate ekirala toteekanga muntu abantu gwe baliko kakwate mu publicity kwogerera Pallaso. Oli muto wange kino kiddamu toteekanga Balamu ng'okimanyi nti bebe kulu ne bateekeka shot ayinza kufuna abantu 10 wate n'okwata Balamu najja ku show yagyogerere. Ayinza okuba kutaddeko ka pressure kali awo tubataddemu ssente, no problem. Balamu is an investor. Naye ate ku ssaawa zino badde omukuba akakama nga omanyi Balamu mwana leka ngende mu bindia leka media eno njibeeremu ne katolo bwama leka mwebaze segera ko abantu bano ngena kugamba Pallaso abantu bano gende wali en skin bayine ekintu kye bazudde nti eni alemwe kusikasike kuzeeri zena kirabye da alien skin okufuka kino balabye bakulaba ne Balamu te alien skin eba tatekaayo na show
ne bano bonna aba oppressed abakoowu abayitako edda balaba ekintu kino nga kyeka nti balamu yakiri emabega nibe yandibadde Ketti nga yakiri emabega era baali kikubye nesenga waliyo kamaama nga kanyire bwe kati kaja tikesibine kagamba mannange Pallaso atukubera avu fest bannange bonje mutuwagire bannange omwana na nyimbira bulungi bannange mutaddemu akasente kankole ekivulu tuwagira abayimbi baffe yes n'obuzibu balamu kiro nga sinze nkigamba nga nawe okyegamba mu mutima gwo okimanyi nti ne bw'otegeka bebe kuulu tayinza kufuna abantu 10 aga Katonda ali mu ggulu ayinza bafuna nga basi muzitisa okuva erukunjiri na Luwerere Bugiri Isingiro Nyarumana Nyarukunjiri ne mubaleeta no problem with that ne mu Central Buganda we bali abagenda okulaba bebe cool but those are minorities era obo yagalo kikakasa guteka wali Bobi Wine mu kisawe na Kivubo otekene bebe cool nambole kusawa 2 na Kivubo bajja bayina abantu emitwalo 7 nga nambole yakayingiza omutwalo gumu 12 kirago obuchayi ku mitima gy'abantu of which okudda mate mu bantu okudda mu kubeera mu bantu nga gwo mutegesi abagira government ate oyina kudda mu style ndala nga toyawula mu bantu naate bujjo kwawulamu amayirungi n'enjaga n'ogogerako olimba bazadde baffe banywa enjaga basajja bakulu bajjajja ffe banywa enjaga ebabezeza emyaka gyonna abasajja ba legend bayisundu banywa enjaga olira Yuma Sekera yafuwanga enjaga n'amanyo ne gasirira Brenda Fassi yaleka estate so zimanyi Brenda Fassi yakwata enjaga n'anywa nenga buli omu yegomba mulabako tegera Lucky Dube bye yakosa nga tobimanyi nenga naye abane energy ye ngatera mulangira ntulako nyeddeko keyini wekubye biswa yaberangawo Bob Marley yanywanga enjaga nakugamba weed is a herb ne balamu nawe mwennyini obera ku Bob Marley n'omuwuliriza naye you character assassinating mu Uganda because engeri yokaje muyinza okunafuyamu abavubuka obajja mu society n'obutaba mirimu n'obutabesembereza tibani banjayi bayaga bavumi bakuba abantu bamenya amayumba. That is the only way to overpower the black empowerment within the country called Uganda, because the black empowerment is based on men, youth. And when you bring men, that means there is a woman, because a man associates with a woman associates with a man. Abasajja banywa enjaga, abasajja banywa enjaga. Bala mu wali baddeko mu Africa corner awo ebisabe twabera mu Fred Maiso mu Africa corner we manjwa awo ku Pride Academy abasajja bagenda nga ku stage nga buli makuto amazo kuba omuti gwenjayi guyingide utwana ba Fred Maiso awo pande bitamano zanga ine myaka 15 14 ngali awo wasuma ku Pride bato bali bato abasajja mu Africa corner awo bakubanga enjayi ne bajinywa nenga ne madamu ntulo tayinza bagamba mu jinywere eri oba wadani bagambako bamanyanga bano bagenda kuwo olwaliro bandi egenda kubera olwamana ngali haso 12 ne betegeka ne bakuba ebidongo nga buli omu ataddeko n'abalala bangi botomanyi zinaberanga ne kafeero wali wa mama we Maganjo nenga boyinga mu lumu ya kafeero abakuba engoma bona ebakubye buli omu mukubye bali muri nenga kafeero awe bwekitiibwa segera enjayi buli omajinywa naye Uganda yafuna ekyokulwanyisa ekiyinza okubayamba okunafuya abavubuka banyi banjayi hooligans banywa enjayi basamba babba abantu bamenya amayumba wololo kyekyo kyokka. That is the only way kubanga bakimanyi population is from the Buganda Central de bavubuka bayino basanya we batyo ndino mukadde alaba agamba bana abayaye bana mabala bagaviri muyaye munangeze enviri mutabani wanga azina tewali mwana we Uganda asinga mutabani wange ono myaka 3 Bobi Wine magezi ono mwana ayogera oluzungu n'abazungu bambuuza mbadde mumusomeseza wajasomera ono mwana magezi ga kitaawe ono mwana omuto wange alizoninga nga yi nekana ne muzayima ne Bobi Wine ngai na magezi manyi
akosa iPhone jo tusanga mwana we kamyaka 3 agitegeera ono mwana wanga akwata iPhone tablet abira ku tab app nabero ko nagugwera ku YouTube na myaka 3 aina dread ku mutwe wana bana babagagga basomera mu America bakola cha basomera wano bonna bayina dread ku mitwe olira bayina dread abantu abasinzo okuzoga nyene ensi abasinga amagezi amangi bonna bayina enviri ku mutwe enviri zola ne mu parliament ya Bungereza mulimo omulasta ne Uganda bakibateekamu era namwe embuya ne mukiteka mu mutwe ndo munywe enjaga yabeera omubbi wa mayumba babazanyira mu lulimi lwa mu Luganda muri batumbavu ndo omutemu yatemula abantu yamenya amayumba yakwata abakazi yaba omutemu abeera mutemu yo yatemudde omubbi tabera mutemu omubbi yo yabba omukumpanya yo yakumpanya omuyaye yo yanywe enjaye kuba yo muyaye bro oyo muyaye bagamu musigala yo asika sigala omulimba yo yalimba awayiriza waliza omukeneso yakeneka abane nga akimanyi naye buzabuzaga gundi yakeneka ne baba Oluganda lwammwe ne balu bateka ne baba chayisa baganda bamwe abana bamwe ne babawulamu ne bawe dagala erite bitoke erite byennyanja mune musiwala muri awo mbuda kubanga mwagala nnyo ebyobwerere batuwadde eddagala erifuire ebitoke mama nyabo ne bisembera baganda bagala byabwerere batuwadde eddagala erigemo obuuka bwe mwanyi zo ne zifate muyina batuwadde eddagala erifuira amalagala ga lumonda go ne gagenda mwagala nnyo ebyobwerere mwangu mujja mudduka muyina amaalo bwe mbagamba nga mufuna entondo ne mumanye nina experience ku myaka gye nnina nakula bino mbiraba ne ngamba bombo clat look at them people them kubanga nze sisabangako eno social media judde abantu abamanyi nkuze nabo gwe mbulyayo nali nkusabyeko nti pako kyokulya nali nzeeke wamu abaana bagganja tewali asaba mmere bukyanga tuzaalibwa mu bulamu abaana bagganja tewali yali atuwadde ku ngoyi bukyanga tuzaalibwa abaana bagganja tetulinyanga ku motoka ya muntu nti atuvugeko abaana bagganja tetukyalangako mu nyumba ya muntu ffe tetusulangako wa muntu bukyanga tubadde mu nsi muno ffe tetusabanga ku bayiro bukyanga tukuza sisabanga ko mu bayiro n'abamanyi okuveka nyange samu yiga sisabanga ku bayiro seyazikanga ku mpale ya somero nze sigendanga ko wa muntu mbwenjale numa nva kusta kiriyo bukyanga badde mu nsi natambula nga nzikirire waffe nemmenye ebikajja awaka n'endya mama ng'afumbye obwo babundizi bulimu ebinyeebwa n'entula wali wansi n'endya n'embeera mu nnyumba awaka ne filimu nzirabye bukulu nze normal sigendangako mu kibanda zokutandika okwogera filimu nga nnyingidde bidongo ebyo waffe ate nze mwana waffe yali alabye ku filimu mu kibanda teri mwana waffe ayingira filimu abamanyi mu njulire teri mwana waffe ayingira mu kibanda kya filimu tekiriyo abamu tebazimanyi nazimanya filimu baziraba ku TV waka oba ku masimu gaabwe tewali mwana anywa mwenge ewaffe bukyanga tuzaalibwa tewali anywa mwenge wadde okufuwa sigala mu bulamu okujjako nze kati bwe mba nkugamba ebintu bino njagala n'owuliriza nnyo mbinamu experience nalaba ebintu bingi ebimu mubitekemu obwongo mujja kulaba ali enskini nga omuyaya ze nga nange Kyagulanyi bwatu bwe yajja nafuna femu y'ekyaddondo n'amala ogifuna nga temukyalina gye mumudda ali enskini omujja kulooza nti akubyeyo kiyimba kimu bibiri ne muganange mujja tuuka okwagala omugambako ekigambo nga Uganda ebatemako mitwe yonna oyo gwemulaba kale ebintu ebimu ababiinako obukyayi kibeereko obukyayi ng'olina ensonga kyo kiinako obukyayi abakiinako omukwano kibeereko omukwano ng'olina ensonga lwaki okiinako omukwano naye bannayuganda bannange mwenna generally oli munyarwanda oli muganda oli mukyoli oli mulango tuli mu Uganda mulizoninge nga mwina thinking knowledge temulizoninga nga kubanga bakulaba bangi
temuli zoninga kubanga oluza boyogera mbasiru zoninga accordingly. Number 1 olabye accident nyumya kwa accident toteka mumbo yemotoka njimanyi kale nanyini ya soko jivuga aliwe nansana najitunda olaba ono kati gwesse abadde bakajimu watu byogere ebyo. You must have a reasoning capacity. Pallaso muganda wange ebyaddala kubanze family we nakulira waka nga ne Pallaso tanaweza myaka 12 nga ne Eke tanaweza myaka 9 nakulira wakao nga tubera ne babbena zaabo twabanga fene wa babbena zo miyembe wa mama babbena zo wagulu eyo twaberanga eyo wagulu ngono yo black boy ayimba kunjani achali mwana muteka wemba alina mu primary asoma olira nakulira sina buzibu naki na muntu no buzibu nina bwe bana abajja mu industry okubba mu sente bana abajja mu industry jijja mu sente ninga tayagala jitabaganya obuzibu bana Uganda abayimbi ba Uganda bali intellectual abamu ne bali so ignorant because they listen, they don't analyze, they think they have understood. Tonza kudira event organizer kuteseleza zitekamo no muita promoter. How come? Chovolaba the abasajja industry baji wambo. Abitex can be my promoter. Senga mugament Abitex promoting a music wangu ntegekere ebivulu erinya yango Abitex nateka mu sente na akola traditional marketing na nkolera digital marketing. Bwenjoga ku traditional marketing njogera ku mawulire magazine okunsanga nga abantu banyambadde obusati bakozechi ne mugamba teka mu sente ne mugamba kola ne music plugger wange ne muteke mu sente nagenda kusimba nakola power play nabagamba njagala olimba luno mwezi lukube emirundi 82 mu mwezi gumu nateka mu power play nagenda capital nagamba sasido bukadde 2 power play nanonya galaxy nasaso bukadde 2 power play ulira ne funa power play oyo promoter wange because he plugs my music and then he's selling my image. Then at the same time he becomes my event organizer kubanga assigning ebintu bibiri olira ya signing of promoting nga artist promoter again nga event organizer wange atenga ateka mu sente as an investor for a certain period of time. Na ye bana Uganda badira omuntu akwata mukadde bwe bitano nabo muteeka mu namuita promoter we tabera promoter oyo ategeka kujja mu sente promoter oyo na atunda ekifananyi kyo mu bantu akwanjulewa akutwalewa Abitex namugamba ntunda brand yino ino brand eri mu sente ekyabayimbi kyabali motegera tuva industry mwagitunda pu government ne kwatagana nabali benyiri bwe mwataka bane bafuna kati mwena muri aga katonda okuddamu okufulumya oluyimba government emala duulira okuba oluyimba lw'omuyimbi government ejamala compiler amala mugamba olukuba bato lukuba mugenda mwetunda mpola mugwawo nalabashiba wano ngali musajja omukulu Mamuli Katumba nabera ne Mamuli Katumba nga Mamuli Katumba akyalabika bulungi nga emyaka 3 ndoza mu 2 emabeka kati gwe shiba wayina emyaka emeka agenda kutata Mamuli Katumba oliko muyisemu amaaso bengugamba nti emyaka 3 mu 2 emabeka mbadde ne Mamuli Katumba nga akasoka no recording akayimba kama akasoka nakaleta kuba sese bwayise nansaboka kuba kaliyoki nakayimba mu kaliyoki Mamuli Katumba akayimba nakaleta mu kaliyoki kuba sesa ajja akayimbe kati gwe nkulaba ngo muyisamu amaaso zinsire ku social media nga manebo no bana Uganda babachi kati gwe nawo noberanga wekubye bisirani jaba tufula banti amoti mu balanguzi bana Uganda bakyamwagala nnyo kubanga amoti tewala ntalo zokka yewala nnyo okurizoninga nga talina reasoning capacity nabagamba nabeera n'amoti nafuna ne mukazi we nga ndi naye namukola olubuto olusooka nga ndi naye namukola olwokubiri nga ndi naye amoti nga nenga tojambala mu kigere bagita mu malaki nga n'obugere buyisemu buti ebbali nabagamba twatambulanga kuva kujja Jansinasi nabigere nga DJ Sam atuwadde 10,2 nga mota laba tukote transport tatumala oba pade bitama alinga akutewe ate pade bitama yaja luvanyuma nyava kuprada kujje twegattako
baidi chigera twabera nga nansana nga moti akubaraga bugugi lala base mwene lala panse bugugi lala panse obana bacho nga mukumi waraga na yechi mukumidde mu bantu ye wala nnyo okulizoninga nga talina reasoning capacity amoti ogola siko wala ntalo zokka ayina obwongo obuzaale ayogera nawe okusinza ku bwongo bwo bwoyina naye Abaganda ekintu ekyo kibalemye mwogere n'abantu mwogere mu bantu ku mikutu gino ne ku ma TV ne mu society nga wano ago mazima tiba mubeera n'entalo era kadama gosinga owulira ng'avuma nnyo abeera Muganda ani gwosinikirako ebinnyo manyira gwe mazima taka osesema ki kisinika ebinnyo kirabe ani gwomanyira gwe natamanya encha repercussions. What are the repercussions? Agent atwala abana mbuwala bwagenda kukula bango oyogera ebyo encha tagenda kutwala ng'okomyeyo Uganda osiranya agamba waliwo agent yakutwalako ebuwala bwe novuma boss kati omukube n'omukuba babeera okwo atarasina hana tole mwasira hatano ogenda omubuuza agamba nze nakigudde sala nava akayunga kati olobadde ogamba ki neddira mbogo nze neddira ngonge kikyotegeeza olwo kati kikyogamba nze ni Muganda gwepankirako ndi Muganda ni mwana wa Kabaka ndi mwana wa kikyotegeeza ni mwana wa Nambi bebo munango ogenda okuva ebuwalabu omulimu guweddewo ng'ono agent omulala agamba nakulabadde ku social media mwala gwe nkutya topata sente zo sijja nakutwala the repercussions ziba zigenda okukola ki okujja tegera so ebintu ebimu saanyi okwogera bingi naye ebintu ebimu tubiyisengamu ekitusaanyaawo tukirabenga mangu kubanga nze kisinza okuneeraliikiriza music industry ya Uganda tekulaakulanangako Amini yali akulaakulanyiza industry tuva tuko okusayininga Frigo band eyo nga Enterprises nagisayininga band ye yagenda kulanga band eno tayina kusaanawo government kegiteekemu ssente kuba yalabanga abantu abakuba live bokka beebonagamba mwana eno band erina okubeerawo eno band yaba corporate tuva ne NRM era ejagala nnyo egikosa n'abantu abalina emikolo egy'amaanyi bagikosa because it's a corporate band tejja kuyimba naye kugamba nti amazzi g'emmana gamubambula omumwa bo bajja kugamba nti amazzi g'ennyama gamubambula omumwa olumukwatako n'asongozo otegere n'ate ne waffe Muraga nze nkugambirawo nakamana gulawo oluggi ne nkukwatako nakamana yeyi ngukube mu kirago n'oguwulira bambi abavubuka bato because I don't think of any repercussions. Nze nkubaraga kirabo nejjula ne seebuuza nti oba olimba no banaalukuba ku radio olwokwala okutte mu kirabo ne nerabira nti banaalukuba ku radio tebajja ddukuba bwe tutayita ku radio tetujja goyinga national tujja kusigala loko wano mu bibaala waraga taba nalika passion olimba lwa Oliver Ngoma twagamba nga baale twagamba nti jangu kutwaleka tugenda mu bidongo bali olimba balita bane ne twalimba ngata mu Luganda jange wange sabankwate mu bisambi balita bale sensa bankwate twayogeranga ne kata sotuka ku radio osodduko mu version y'Oluganda no gansa bankwate mu bisambi ku radio balukuba tebasobola naye eddanga bwolukuba mu kirabu n'oluvunula mu nvunule yaffe nga bagamba oyo MC wa Kabi Baganda bange sabankwate ku bisambi tubale twalukubanga segera ida wakwata nga madi kurai no mukabira mu mama nzina na kwati manangobye no kuba bana bagamba ye ne kakati da matufu nga lu recordinze radio zinalukuba no
era oluyimba lukoma mu kirabu ne neighbor otalumanya nti nomanya fulumizo oluyimba. So there are repercussions. Those are consequences that you face unknowingly. Ate zibera internally nga ziri muri munda eri mu bantu eri ninga tebazigamba ninga golaba tekimuka no gamba chichi. Kale advice zange zezo. Naye industry yo mwebale gisanya mwagitunda. Industry mwagitunda. Mwagitunda ne mufuna sente. Ne ekyewunyisa loyalty are very poor. Nabagamba nze ndi mugwira mwene nsi naye ndi registered neliza Samulo nze bwenfira wano ekesi yange egulibwa South African Musicians Union. Bwenfa abana bange balina life policies, insurance policies bafuna okuva mu society ya music zonna ndi registered paka mu ASCAP mu America. Ninga tesigenda ngayo ku registeringa ekibina kireki bakita South African Musicians Rights Organization Samulo. I became a member. Era ni namba 10-12 ku board members ne ku music awards zawano ntula ku kitebe nominations mbera ko atenga ni muyimbi. But because of my experience ebitu benakolanga wano bebalabanga mbera mu bantu bano ne mmanya nti Africa tuli bubi nnyo, tuli bubi wano kuba obukubi oluyimba lwo second emu ku radio second asatu wegati ofuna nusu ebi emitwalo mukage ja Uganda. Second olokuteka yo oluyimba lwo second asatu enusu ebi always musa so 2-5 2-7 bofuna interview wano nga bakuyise ku interview ne bakube nyimba zo 3 bamunusu kumwebi emitwalo 3 kumpi 2 mwemeka just okwera ku interview je bakuyise ko ku promoting ku TV naye ne bakose nyimba zo enyimba ezi obera munusu kumwebi mu 5 je mitwalo 3 kati NBS so ku mitwalo 3 ngogenza ku interview ne bakose oluyimba lwo. Just ekifaananyi obufaananyi kina copyright eky'omuyimbi. Ekifaananyi ky'omuyimbi kina copyright. Kalidi Dams biga. Ekifaananyi ky'omuyimbi kina copyright. Kyovola obisanga ku geta images. Tonze kikwata no malaga kiteeka awantu ekifaananyi ky'omuyimbi wano kiriko sent. Julius Pallaso biga. Nika ekifaananyi kya Chameleone tekina value mu Uganda nga tayimbide banga. Ochikwata no chitimba mu kasaluni k'enviri. Ochikwata no chiteka mu kibanda kya film. Ochikwata no chitimba ku bus everywhere tekina value. So ngate wano kiri ku $3 mwaga mu 5 kidownloadinga ate abantu babigula ebyamandoza babigula wano. Brenda Fassi, Yvonne Chaka, Sipo Mabuza, bagule bya Lake Dube, bagule bya Bongo Mafini, bagule bya Yuma Sekera, bagule bya Chiko Twala, bagule bya Patishange, bagule bya Lungela Makobo, bagule bya Miriam Makeba, bagule bili ku sente $2,200 Miriam Makeba 1962 ekifaananyi $2,200. $2,200 Miriam Makeba 1962. Mu 70s wana mu 80s ngali Tanzania otifuna obufunyi ngali ne Nyerere bachuna milioni 2 ezalandi mu museum osanga mu abazungu bachirwanira Miriam Makeba ngatudde ne Nyerere kakati dale kifana ka milioni ngatudde ne Museveni anachigula milioni 5 ebya Uganda anagula Pallaso ngatudde ne Museveni anagula Bobi Wine ngatudde ne Nomani anachigula Nomani wano mu kyenda mu 8 yali ne Bobi Wine anachigula emitwalo wa data because we don't know the value, we don't support our people, we don't motivate, we don't encourage, instead we manipulate them. Tuvan tutegeke bivulu abalwana betegekere bivulu abayomye ngatutegeke bivulu abakola ki tuvola tuli abo bezi tuono na bononyi. Bana Uganda bagala nnyo byononese. Chameleone alwanye ne bebe tukole kivulu. Rocky Giant okumanyika mumanje kyava. Rocky Giant okumanyika mumanje kyava. Okufuko wakabi. Yawala Mparagadi. Nayagala omukuba.
ate nga ragadi aina black belt nkubi wa migere ragadi n'atunulira omwana batangaza omwana sijja muddamu sagala nkolere ko linnya Rukijanja okumanyika yava ku ragadi yagala okuba ragadi musaya mukubi wa teke ragadi oyo gola yagala mukuba ragadi nagazo nomwana sijja muddamu Jagede bintu bingi be Uganda bamanyi nti entalo oyitawo giloto oyitawo bwoja boto oyitawo ne beerabira nti mu America ali omwala muyita Ainiko abaddewo ng'akola ennyimba za Ainiko mu New York awo kati Ainiko alina olibo toppinga billboard charts ensi yonna nga talwanye na muntu n'abaddewo awo wansi mu New York awo mpola abaddeyo ng'agendeyo bwatu mu Trevor Noah n'ayimba ku Sosa Trevor bwatu abaddeyo mpola n'agende Bronx mu Jamaica n'akuba mu n'ayambuka mpola bwatu n'abeera bwatu n'abeera mu n'akuba ku kirabo SOBs n'agenda mu New York n'akuba mu bwatu mpola jezi takwatanga kwa Ainiko she's the top most listen genda ku Spotify ayo millions Ainiko ola millions muwuliriza temumanyi na mumanya Ainiko David Chibuka amini gundi ani ono gundi Chibuka ono Chibuka ono we Bungereza awandikira adere nyimba producing adere temumanyi bana Uganda basinga multi-millionaire muna Uganda temumanyi because you don't value your people, you don't promote your people, you don't recognize your people, you don't want to remember them. Oyo mwana wandikira adere nyimba eyayimba I'm coming home, is it coming home? Lima la toppinga billboard charts nafunaneza award ya wandikira adere ya producing adere temumumanyi temumanyi abantu je bali wanu wali muna ba Trevor Noah ne munyumira comedy temumanyi anya wandika bintu bya Trevor Noah bamuyita David Chibuka muna Uganda yalinga wanu nga azanya ku LN7 ku ETV ne muto wange nga bwe batandika okuzanya emizannyo muto wange azanya ku ETV ne David Chibuka ulya Trevor Noah yajja mwana mutondo zagalinga 17 not 18 yao nako bega takompola mpola Loiso gola namuyigiza okuzanya kagisho nga bali wano mu Bramfontein Trevor Noah avudde wano ne muto wange wano fili babu babadde wano bonna nagana maika ngende ko mu America eno ngezeeko nagenda mu America nenga David Chibuka bene mulaba byakola ku TV mu America bene mulaba Trevor Noah muna Uganda yabiwandika muta David Chibuka temumanyi temagana muri organizing temumanyi omulaba Trevor Noah muwaza comedian wa kabinsi yonna byonna byakola biwandikibwa omuntu ogu bamuyita David Chibuka muna Uganda babadde basanya ne muto wange wano ku TV muto wange anzirako David Chibuka badde wano nga ali wano bato mpola ali awo mpola kati ali mu America Mati bombo kirati kama once again tembamanyi kubati mwagala kumanya abantu bamwe temwagala kunoonyereza kumanya negwe webuuze timuna Uganda David Chibuka atukato kwandikira Trevor Noah okubeera mu America n'abeera omugagga bwatyo senga ali Uganda senga ali fundenga katolu bwama senga ali nga bebonizi tebasana kugula nnyonyi myaka gye bazanyidde ne wano omwana azanya katemba emyezi 2 n'agula mansion e Santoni n'agula emigabo mu kasino Monte Casino Gold Leaf City n'agula mu emigabo ne banka za wano n'agula mu Sears kuzanya akantu aka abana bali ku TikTok aba South Africa ba milioni ya wano gendo balabe just kubera na 4 million followers na abana Uganda balina 5.6 million followers munaku wana South Africa abana ba milioni bavuga muri kazi Benz TikTok just 1.2 million Reggae Alan Bigger just 1.2 million ku TikTok abana asoma apartment ya Bay yes asulira somero yagulayo nakamotoka insurance ya mwa endorsement bank mwa endorsement Coca-Cola mwa endorsement toothpaste mwa endorsement na ye Uganda neba kwa endorsement ya Coca-Cola osigala opangisa mu katanga na ngatolanga koko
ne bali kutimba ku bulandi za Uganda nti olanga baby pampa mu Uganda aga Katonda tosana kuvuga primo tosobola okujjako ng'oli mugezi nnyo kati industry ki gye mwogerako industry ki nkwadde example senga bakayimbira bali badde balina ekizimbe ekyabo bakayimbira bali badde balina n'ennyonyi Alex Mukulu yali badde alina basi 30 years of banana 30 years of banana yabali na basi ziko Alex Mukulu nga zinga zima wingo ziparkinze nga musanvu nga zili West company eliawo yali badde alina n'ennyonyi 30 years of banana aba Nigeria yimba oluyimba lumu papa mongo na kana na de gona put na baga na gone ba na gone ga kunu ngira ngo ne ngwa na kwata milioni $10 Uganda mala kuba alubamu musanvu bamuva oluyimba olufuka hiti nibatandika okupangisa milioni emitwalo abiri nsanvu mu etaano nkaaga tonatuuka ka milioni kuwa bukadde butaano tekisoboka tegera ze kugambe eboni zi senga bayine ennyonyi private jet ng'eparkinga ntebaawo tulina abayimbi abafudde nga baavu Mansuru Bulegeya mbadde naye nga mpandako n'eddusu nankubako eddusu na tu mutabani nkusabira njagala okule nkulabeko fire Lutaya nabagamba nga kimuleta mu Uganda kujja kungulira mpuuta nga ye ajja mu Uganda nga za specifically nonya nomani aluwa netugenda ku luguudo Kagoma wali nagamba bateme kilo 40 mbagatika nanza ya waka ngaline hope mukaso specifically nonya nomani ngava mu Sudan yawo olubo kuyingira ekyo samkago gwekyo ngabuza obutale bugule nya nomani ali empuuta nanjagala nye empuuta era nga amajaga nye empuuta ne Lutaya ayinawo pajere ayinawo jipu eziwera 40 mu kibuga ewa mama wali ekamocha ekyama nti yakola azimbira mama we ka apartment kali ka flat kali mama wali ekamocha Lutaya ne kyamuyamba nti abana bafuna royalties ne senga Lutaya yali badde treasure ya Uganda nga ne ku National Theatre wali badde ekibumbe kya Lutaya nga ne ku State Square waliwo ekibumbe kya Lutaya newo obulenzi nga oyinga Luweero wali badde ekibumbe kya Lutaya nga kinene ne Jinja mu center wali badde ekibumbe kya Lutaya ne ku Bode Busia kyali baddewo abantu okumanja Lutaya oyo yegwa kyafire Lutaya omusajja yali munyarwanda bamuyitanga Dede yakubanga gita ku shato nyako Dede yanjagala nnyo ali mweru yali balangira alabika bulungi nnyo Dede nganze weekend ngenda ku shato nyawo nangamba jangu nkoye wane 10 jangu ndi wano nsanga wano ningende wa Dede nampe mtwalo kumuleka mu mpade Dede yakubanga gita Dede yafaina kati walinga osaulo kalibaya yakubanga base ya frigate mu Cranes ba Saulo Kaliba ali mu binyo nganedde omukungu tanaba kubeera osaulo Kaliba yakuba base ne yafira mu kyalo Saulo Kaliba nga mulimi Jasper yappe Saulo Kaliba olya abasajja bayimbawo enakasirawo moyo gundi akabalaka kanyako omwali nga sala birungi gwa gundi yako waggulu awo bantu akayitanga nidi akabalaka onkera bidawo waggulu awo enakasiro bavu basala shoti omusanga yambadde akagatosiye mumpi kalimu n'ekituli bayimbide banga ki industry buli mwagala jibba mu bubbi babba mu sente kasiwukire yabadde aleka record label ngeri nga bola bazisone naye omuzibu naye yasikanga azawe abayimbi tebafunangamu tewali Peterson Mutebi
shoje nasomba kuba ne Peterson Mutebi je nasemba kubera ko dala bwenti kugulawo 85 no 86 club 86 musicians night mu Uganda wale ko mulabanga line Cliff Mutebi mutabani wagena okuyimba twali ku stage fenna ne Peterson Mutebi oyinza okuntwala ewo jasule wa makaga je gali Peterson Mutebi oyinza okuntwala ko airport Entebbe nga waliwo ekifaananyi kya Peterson Mutebi bamuli organize nga mwogera ko tugendeyo ku Entebbe ko airport tusangawo nga Peterson Mutebi yakwaniza ekifaananyi kya kutegita bwati wane South Africa ko airport kuliko ba Yvonne Chakachako basomako bahima sekera kwe baliyo basomako bayinako na amaduka nibagati eduka lya Huma Sekera eduka lya Brenda Bongani Fast mtabano Brenda Fast complex amayumba bagamba ntezo estate za Brenda Fast ne Uganda estate zo ziliwa kwa tugera ku estate muli mama motoka muli mama yumba private muli mo biruwa Josephine Biga biruwa wano DJ Black Coffee nafa ense gwayo tunzo muzika milioni ne Mozambique gwayo kuzika Black Coffee nekati wano DJ Ricky owe Uganda Ricky Stanga yafudani amuziki laba DJ banne temumanyi because we don't recognize our people, we don't celebrate our people. DJ Ricky Stanga mumanyi nemo muntu wakabi achasinze mu Uganda okuscratching amayinja wano momita DJ Ricky Stanga temumanyi mumanyi DJ Shirwe mumanyi DJ Ande mumanyi wano Barubato Bashai senga bayingira damu bitabo bya entertainment senga bali ku National Theatre baba timba da National Theatre ngabo yingira mwana DJ Shai Robato DJ Arubato DJ Chimuli, DJ Rota, ola DJ Raino Kalemba, ola DJ bo mu Uganda bona bali nga bakabise ngo balaba. Singa they are recognized. Ngana abana babayiga bagati DJ ali wakabi yakikola ngatya. Naye olokubanga industry judde mbaganda bwetu bwefa ne gwawo. Onechi oyina so kuguza ekifaananyi kya ragadi n'okigula emitwalo 3 aga Uganda nkiguze. Nego mayira gadi byakolede industry ya Uganda. Nguguze ekifaananyi kya ragadi ompe emitwalo 3 so gamba. Kankuguze ekifaananyi kya Rocky Giant emitwalo 10 so jimpa. Nga nkikuterere mu frame bulungi nti frame so jimpa. Tosobola kwatu kiraba mu makulu tekina value joli ngata abana abo bali badde balaba Rocky Giant. Nebaka this man was a rapper yakubanga nyimba west ne basearchinga ko debako mozi searchinga bamu keeping a legacy yo muntu oyo. Mumanyi bana be molera ku PCD Geneserato nebaka nemugamba bakuba ali kumanyi go muzungu ali computer yo muzungu kwa ali nemukuba enduru kubanga generation ya software Agent Raino Kalemba jali ani amwogerako Raino Kalemba ani amusinga okuba amanjano mu Uganda ana asinga DJ Roto kuba Vaido ana asinga Hane B ana asinga Chazo Tabo B ana asinga Rastarob mulabanga bisatu muna batayina makulu kwa yagende Bulaya navayo nga asazeke enviri tayina chayina ni mutama is a legend. Gwotimba ne munyumba no gamba abana man, this man entertained our country, this man made a name, this man gave us hope, this man gave us joy, this man took our stress, this man was the best. Now abana bono ba inspiring that when you become a DJ people will remember you. When you become a DJ people will celebrate you. If you entertain the people with a good spirit people will celebrate you. Kale kaguze kifaananyi kya wizo obe kale kaguze kifaananyi kya radio kale radio kanchiguze milioni just 10 nye za wano milioni enteje jacket je nyamba de gule 15 no jituna no mundu egule 15 no jola ene je nyamba de gule 15 ene jenda de kumbire gule 15 jacket jenda de kumbiri wano
Ezawa yes tan. Kale kanzuguzemu ekifaananyi kya Legend Radio. Enkumyezi zimpe ezawa. Njawo geno kiteke mu nyumba wali. Celebrating radio. Muko magenda kulirayo mayirungi, kunyerayo walaji, kutula ku malaro gali nyirira. There's nothing you can do to keep his legacy. Muloza mbubotu ogane nnyo kubere mwana radio afanyo mwana oyo boy legacy si legacy. No mufu agagawalanga Bob Marley bwagagawadde. Bob Marley mugagga nga atali muntana. The most richest artist on planet Earth is Mike Jackson. Bob Marley yasoka nekudako Mike Jackson. Ndoza. Yeah. According to chikera ku Google awolabe. Bata Bob Marley, Mike Jackson is 1, then Bob Marley number 2. The richest abacha sinze munsi yonna. Alubamu zabe zitunda buli mwaka alubamu zitunda okamala. Uganda ne agula CD bagenda wa DJ Shiro nsali olimbala nomani nterako kafero nterako ne Pallaso nterako nga waye mitwale 2 nga bagenda omuyimbi talina kyafuna wano ogenda n'ogula CD landi 3.5 ya Arakeri Lucky Dube CD boba tosobodde jugula gena ku YouTube streaming music joko mo ku streaming family y'omusajja ebeerawo ne legacy yetu jikipinga geno nonye percentage y'abana Uganda abalaba YouTube oyinza okusangako maybe 5.2%. Data wa busere n'emirongooti gya busere amasimu ga busere ebintu ebiri necessity byonna si bya buli omu. Omukazi okwambala G-string abeera mugagga kana kawuza kakwata mu ttako. Abana abalodi bambala bu G-string webbeeyi maama. Wano muwala wange abugula wano ne obumune mbumugobe ne mugamba akasika lungi kazze nayo. Kala ya kombi. Babujano mu Mr Price buli wano mu maka muzibuli wa buli omoye buli wano. Ne Uganda ayambadde kano kamulenga nyuma kano. Oyo mwana mugagga. Bambala obupalo bwebbeeyi. Si bya buli omu ensi nzibu. Twanywanga amata ne bagambe wagundi banywa amata bikyaliyo mu Uganda. Abana bagundi banywa amata ne mugula omugaati ensi yonna batululya nga mutwala emigaati mukaaga wake emigaati 2 okirya wansi n'emigaati gine eja ntakke oba eja maganjo green millers emigaati n'emigaati gyaluja ogenda awaka ne bakutunuulira gundi akutta omugaati yenno ng'okwata blue band n'ogula blue band bata emikebe 3 oteka mu kaveera n'ogula n'ecupa kya butto ekya 2 litre ekya butto n'oteka mu kaveera n'ogula n'omuceere akasawo ka kilo 5 n'oteka nga bagamba amanyabo n'oteka ensawo y'amanda ku ggaali ne bagitwala awaka ng'olwo bagenda basuulya bbi mu lujja bagenda ekikomera kye bagenda kisiiga bbi bagenda kujja bapame ku kikomera bajja baleetera enkoko eyafudde bagisuula awo bajja kusiiga bbi ku kisenge kyonna n'amalaalo babuke ekikomera pame ku malaalo gammwe agali mu lujja kubanga mwatutte emigaati 2 babaagala mulya bundiizi bukopa miyembe amannyo nga musenesa buti bwa mimwanyi mpama ku nkoma tewabayo abaloga ensi yamu. Kale mwana embagamba bya ddala bino bagamba mwana bulumi bwerere nze bagamba ebintu ebiriyo ate ne bibaluma nnyo kuba mmanyi nga akasajja kano kamanya kata ebintu bino byonna bibaluma bimanyi experience ya maanyi nnyo. Nze manyi omukyoli bwasula manyi empisa z'omulugwala manyi omulango manyi omusoga manyi omuteeso kuba nali muwasizaako manyi omugwere manyi omudaama manyi omusebbeyi we Kenya bwe yeeyisa omusebbeyi we Kenya Uganda manyi bwe yeeyisa manyi n'omukyoli we Kenya manyi bwe yeeyisa buli manyi characters manyi omunanga n'omukonjo bwe yeeyisa manyi omunyankole kuba nali mbaddeko nabe Kasese wawawa bakiga bonna mbamanyi manyi buli muntu natambula ensi. Zikabere mwana abwala ayinza okunza mu ekigambo ky'Oluganda bw'ati nayo naye mulabona ono mwana munyolo abanyolo bayina enjogera eyo munyolo ono era ogeno mazaga no mani oli mutuufu munyolo ayebade Bernard Biga
William Washington, big up. Muli bafu. Muli bafu. Atubanze manyine ensu. Nega nti omuntu we masindi awunya bwati. Ababere masindi awo. Nega nti omuntu we masindi bajja mu Kampala omula ku lusubu eruti. Omusoga owule boti nga awunya bwati. Totana kubuuza tukabira. Nega manti omukigo omutunda boti olwala boti omukigere omuntu we Masaka nga musajja omuntu ebigere biroto manti we Masaka n'engalo. Nega omukazi nga we Masaka omutunuli amatama n'enkoona y'omutwe nega bwati. Era omuntu we Masaka ntuna butunzite muntu wa mwentu enkoona nega we Masaka. Ero kama nje ndiwe chotereyo jenva. Omugwere mutuna butunzi muno bwenti. Negambo yo mugwere muno. Experience ya amani. Zisituna mugwere wala omugwere sina mutuna muno just one. Negambo yo mugwere. Ne aba atambula gambo yo mugwere agenda. Omufumbira gambo yo mufumbira. Kwanza nakulira kama ochanga be batusombera amazzi abafumbira ba bafumba wala jiwaguru ali mu kifumbire wa gunde wa Sebagala wali waguru wa Dr. Pagwani Patero twaswanga waguru awo twakulya mbivuga wakati Kumanda road awo naona walinga bafumbira Amfred Manja yaswanga ne bebe kulu yasoko kuswali bafumbira mu bitanka bya bafumbanga wala ja waguru buyumba bwa walaji nabera mweraga nti oyo mufumbira iseo no munyoli ngate omunyoli empunya just empunya lega we munyolo omuganda yene bwa yayuya ganda kigande tinaje Uganda bya webiti manyira hoyo muganda oyenja yuye yabo omuganda kasaya yuya gawe muganda kwayu yabwaye bande ne mantu ndenaga gawe muganda omusoga ye watatambulanga jidobunga taba musoga batatambulanga jidobunga taba musoga kati ne experience jenineyo kale ana Uganda ka program kano nkakoze ngamanyonyole ebintu ebiriyo mwebereremu mongero kubera abantu abamazima nakigozi story chimama ugambo otya Uncle Carlos Carlos Hill gambo otya kambagalize kire ekirungi MC Pallaso nkwagaliza kivulo ekirungi alien skin basabule pressure bajiwulire nawe Pallaso gendo oyimbire bono oyimbira abantu boje bali abawagizi bo bajja kujja baliroyo naye enjawukana jibateka mu Uganda Dax Trucks big up embera yajja mu Uganda yo kwawula mawanga ne mu bantu ajja kuleta obuzibu kale kamba sibu neza munda banne komba nerinye erinuma erinyo linzita nerinyo lyakutukira ya katundu nerinuma ndagenda bakajje na bagana kunsala kibundo bagala kusala kibundo bakajje mu naye mama kyazimbe erinuma bampadde bidagala mizamba dagala gunanga mazeeyo bampadde kapuse za pain killer zonna bitibiganye kibuno kitabuse Inuma twaha kato erinyo lyakutukira muna lyakutukanagira ndi akatine manyo nnyo sigala manyo gasirira